Je baliko yonna gimutudde emanyi ekindese busungu leero nakuvuma n'abantu basusiza akamanyiro n'okuvuma Rwabadaba. Nze mbadde ngobera nnyo video zino n'emikolo gya Rwabadaba nagigoberera nga ndaba tewali bukyamu n'akamu. Naalongo yali aludde nga talina musajja n'afuna Rwabadaba we ne bakkiriziganya ne beewasa embaga gya emikolo gyabwe walaba embaga zaabwe ne banjulwa bulungi. N'eri abantu abasirusiru abawumba tuttu abatalina magezi abalema abafeeriya abatalina n'omwasobola nakubanjula waabwe ne batandika okuvuma Rwabadaba ne bamuvuma ebinnyo. Rwabadaba si yagala okubeera bw'atyo. Yetunda bwatyo si yetunda Katonda yamutunda ng'afaanana bwatyo era buli muntu ali mu kifaananyi kya Katonda. Bw'avuma Rwabadaba ebinyo Rwabadaba yatondebwa bwatyo ate si yayagala ate nze sikirabako na bukyamu Rwabadaba okuba nga akola bwatyo Rwabadaba okuba musajja muwanvu mulungi bantu bangi mumuvuddemu mumumanyira ebintu ebyekisiru. Jennifer Fulll oli mukwano gwange n'ebyokuddanga ku social media olabika kamera n'okatunulamu n'ovuma Rwabadaba n'omuvuma okuva ku bigiri n'omuvuma enviiri n'omuvuma face n'omuvuma endabika. Rwabadaba akusinga nnyo Jennifer Fulll ku baana aboyina njagala otugambe ku buli omu ne kitaawe. Taata wa mwana ki eyali akyadde wammwe musajja ki yali akyadde wammwe gwe Fulll avuma Rwabadaba. Ndabe bangi nga muvuma Rwabadaba ki ekimuvumye kikivumya Rwabadaba mbabuuza mu bantu mu abakanula amaaso temulina magezi mukiragala agamuga kukwata mabwasa mikono ku social media kuvuma Rwabadaba ne mukazi we Naalongo. Mumbuli omukazi Naalongo bawe yafa eke yafa emyaka egiyise omwana akyali muto eke yafa ngo omukazi akyali muto mwe mwandiribuuza nti omukazi yandibaddeawo ng'alina AK-47 lwalizuukira. Omwana abadde alina okuddamu okufumbirwa bw'oba yafunye Rwabadaba asobola okumuwasa n'abaana be n'amwagala n'abaana be kyabadde kirungi nnyo ne bakola emikolo gyabwe nga bwe gyabaddewo. Mugamba simi Rwabadaba teyatadde emikolo ssente ku mwenani alina lisiiti nga ziriko Naalongo yekka nti yasasudde buli kintu ekyabadde ku mukolo. Mutubuulire niye muli ku kasajja mukavuma muli ku Rwabadaba mumuvuma temuyinda buli mulaba kamera ne muleetaagamwa buli mulaba kamera ne muleetaaga nnyo buli mulaba kamera ne mujja nga muzunda agabuto ne mujja nga musonza embeerebeere mumuvuma Rwabadaba ki ekimuvumye. Rwabadaba video kiji yali yakoze luyema bigangevuma omuntu yenna okujja kino gye yakoze ng'abavuma ng'abaddamu video kiji yali yakoze nino tulya Fulll bw'olabika kamera n'oyita buli olabika kamera n'ojja buli olabika kamera n'ovuma n'odda ku musajja n'ovuma Fulll ku basajja b'oyina bw'oli ozadde mwaba. Ani yali atutte kilo ya sukali gye bakuzaala bazadde bo baali banywedde ku kilo ya sukali eva mu basajja okugjako kiro okujja ku social media okuvuma ki ekivumya Rwabadaba. Muwegiba ng'emikolo gy'abalema nga terina omwasobola kubanjula waabwe terina omwasobola kukola mikolo muve mukuvuma Rwabadaba teri kimuvumya terina kimu kiyakoze kikyamu. Bw'oba yakkiriziganya ne Naalongo tannavaayo kugamba nti Rwabadaba teyatadde mukolo guno seere. Naalongo tannayomba yafunye ali ne bbaawe Rwabadaba naye mu abantu abatalina magezi abagala ku social media tubalabe abagala okukola zi fame abagala zi kamera mwe mudda ku musajja mumuvuma bali baagala beefumbiriganiro teryagenda kubaawula baasazeewo bantu bakulu. Rwabadaba bwe yawasiza Naalongo yawasiza mu nkulu munne bakkiriziganyiza ne bakola emikolo gyabwe. Ekivumya Rwabadaba sikiraba. Rwabadaba wabanga abadde nga talina mukazi bbanga lyonna nga yakkiriziganyiza ne Naalongo emikolo gyabwe gyabaddewo iwe ebanga Naalongo yagitaddemu gyonna ssente gwe kikulumirawo. Lwaki teyaze n'alonda gwe Naalongo wabanga yatadde mu Rwabadaba ssente nga weekiri we bagamba nga mugamba nga kyekituufu gwe kikulumirawa yataddemu ng'ayagala emikolo gye gibeere mirungi. Negwe ekikulumira sikulaba omuntu w'omukulu n'ojjokanula amaaso wena omeze envi mu nnyuma wena omeze envi zikuli mu nnyindo envi enkulu ebyenkwawa bikuli ebyokusalako oli ku muntu ovuma embalakaso zonna zikutte ekibira embalakaso zikutte ekibira oli ku muntu ovuma Rwabadaba omuvumira ki muntu gwe gasiya bulolo. Muve ku musajja mwasamaasa bangi ne muli mwagala ffe mwagala social media zituzibalabe buli olabikabe ne mukula amawulire Rwabadaba kiki yakoze ekikyamu kiki yakoze ekikyamu gwayasama akanula aganyo gotayagala kusenya n'obuli obusungu omwana mumuleke anyumirwa obulamu omusajja muleke anyumirwa obulamu muleke banyumirwa obulamu ne mukyala we bafumbiriganiddwa mubaleke banyumirwa obufumbo bwabwe mubeesonyiwe. Rwabadaba talina gwe yabbye talina gwe yakoze ekikyamu Naalongo bali bantu bakulu kimuba mukola mwekubagize mugende mukwate busheebaaze mugende mukalakate embalakaso zammwe muzirongoose zireme okutuwunyirira gasiya bulolo.